Kyagulanyi bw'anaamala okukola ebisanja bye bibiri bye twakkanya ku bwa pulezidenti wa Nuupu addako ajja kuva Busiro yenze. Omukulu mumuwulira oyo ye mukulu Honorable Medard Ssogona mbu we baalagaana ne pulezidenti waffe era mbu oluvaako bw'ati ekisanja kino wekiggwako ekiddako yagenda okubeera pulezidenti. Nga tuvuddeko abantu beeyongedde okuba nga munange boogera ku nsonga ya Seeka Kiti era bamulabudde nti bwera mwegendereza kola ebibyo eddiini endala zireke. Mwami Kiti Sheikh muyita Mwami Kiti Muhsin Kiti ekigambo Sheikh kitegeeza ki? Somesa. Omusomesa. Omusomesa tasomesa bintu bikyamu. Ate Kiti yakoze eki? Mulaba ku social media sinterface nga nko naye. Ne muganda wange buli muntu muleke asinze eddiini gy'ayagala. Abasiraamu musinze nga bwe mwagala mugende Mekka ne Madina bye mukolerayo mubimanyi. Abakatoliki bagende na mugongo bali embizi yaabwe baba bali embizi bange ekyadde na mugongo ku luno tikyenkanika. Abantu batambuza ebigere okuva eggulu okuva ekisolo okuva kweni on their own. Tebakugambyeko nti tuyambeko gwe okuvayo n'obavoola bannange okutematema mu bantu tugezaako okuhealinga this country. Abantu bali divided along political lines. Abantu bali divided mu mawanga ate gwe toteekawo okutematema mu bantu mu madiini. Bino byenda ku X. Buli muntu asome eddiini njalo nkubire ennyimba zaffe zawane ez'eddiini zaffe zansangwa kubirayo lumugwa. Nedda tofaayo kankuwe wano. Eddiini zonna obukatoliki obuprotestant obusevenithi obusiraamu bwasangawo eddiini zaffe zinansangwa. Ate bajjajja ffe baasabanga Katonda n'ababulira tebabalimba mu abazungu oba abawalabu be baleeta Katonda wano. Kibalimba. Twalina Katonda baffe nga tubasaba. Ezo ennyimba ezo ziwulira ezo Abaganda ze bakubanga. Ezo ennyimba baazikubanga ng'omu mu famire alinnyibwa ku mutwe. Emmandwa enzimulinnya. N'abagamba omuzukulu negundi mulwadde mugende mu kifo bwekiti ne bwekiti mutemeyo eddagala bwekiti muli mufumbire ajja kutereera. Empewo ne zimuva ku mutwe n'agenda ne baliite mu mwana n'awona. Kati gwe muganda wange Kiti kati gw'oyogera ddiini Katonda okusalawo nti eno eddiini yentuufu. Tell us ye disagreement yange ne bapasita abasinga ne baprofets abo mwe mwogera ddiini Katonda gwe Mwami Kiti gw'oyogera ddiini Katonda otegeere nti nno abakatoliki abatambuza ebigere kikyamu. Ekirala Mekka ne Madina nammwe muba musinza biwumbe tewali njawulo. Okitegeera ndowooza abasiraamu mubalekere eddembe lyabwe basaale nga bwe baagala. Abakatoliki mubaleke abasevenithidde mubaleke n'abasamize ab'eddiini z'ekinnansi. Era nze disagreement yange esinga n'abafaatha waweeva omuntu alina essabo lye ku ttaka lye akuyingiriddewa. Lwaki oyagala okwokya essabo lye yazzeeko okwokya kereziya yo? Ontegeera ndowooza ekyo kye bayita obukulembeze. So bw'ogamba nti you shake situ expectinga kusiga butwa mu bantu tuku expectinga kukola bintu binayitinga ki bantu. Nze nali ngenda emutukulu ennaku ezo nesanga abantu abatambuza ebigere. Of course manyi lwaki batambula nganzi. It's of another day. But mubaleke ekifembayo kitaffe ekitugambanga tobeeranga mu bintu byonna eby'amawanga n'amadiini. Kyova olaba institutions ensinga okurespectinga wano zimanyi Buganda Kingdom eyo ne Catholic Church eyo. Kungo oli musiraamu nali kuganyeko kusaala wali onkubiddeko ku lusaaniri gashoba tugenda mu kereziya. Sheikh Kiti kale Mr Kiti kale Prophet Kiti buulira enjiri yo abantu basiraamuke. Finally bamugambye buulira enjiri yo abantu basiraamuke ebirala byesonyiwe. Era bw'atyo ne Tamale Mirundi Junior naye avuddeyo okwogera ku nsonga ya Seeka Kiti. Ebintu ebimu bisukka entegeera y'omuntu. So Seeka Kiti teweegeziwaza. Omanyi muyina nnyo abannaddiini abagwagwa naye nga beegeziwaza mu bye batamanyi. Kubanga wano eddiini tekyaliko bipapula. Buli akeera ku makya ng'agamba Katonda yandabikidde n'omugaaya yakusanzeewo. Ebiri mu bakristaayo eno. So amadini gasoma ago. Eddiini tebagikwata nsobi. Tudekeyo nga tweyongerayo ku nsonga zezimu. Omukulu Frank Gashumba agambye nti tablaming abantu abagambye nti abanene balekerawo okugenda ng'okufeera Nairobi
ayina ensonga ze lwaki. Tayebwa deputy speaker. Nali nawe mu parliament. Nali nawe mu kuziika. No gamba nti abantu badde bablaminga Babu afiirwa atya Kenya. Yes. Tukoye bannayuganda okufiira Kenya. Tukikoye. Tukoye bannayuganda okufiira Germany, okufiira Italy, okufiira mu America. Jacob Oulanyah yafiira wa? America. Muhakanizi yafiira wa? Oba Italy? Bweru wa ggwanga. Segenya yafiira wa? Bweru wa ggwanga. Mayombo yafiira wa? Bweru wa ggwanga. Tumwine yafiira wa? Bweru. Omuntu alwalira atya Nairobi, alwalira atya Kigali ne bamu airlifting to Nairobi si Kampala. But the deputy speaker assured us the president ali very serious ku nsonga eno nti yakoye ekigambo kye bayita medical tourism. Ti amalaria agali ya Uganda nerigenda okuzimbwa. By the way, eryeruba tulyogerako lyo liri mu liigi yalyo. Bwe tuba twogera ku malwaliro eryeruba lyo tulyogerako. Tulimala ddiraba. I hear all the trillion. Embabongedde n'endala. Ulira. Yes. We have the best doctors mu Uganda muno banji abakugu. Ne ensasula ne the motivation. Tosobola kusasula doctor million 2 ng'omujege yakoma mu senior 6. Ali mu bukaddaana n'agattagatta ebipapula. N'osanga commissioner mu kitongole afuna million 2 ontegera ndowooza. So let's motivate abasawo nabo batujjanjabira abaki abantu. Ba doctor tubayina n'ebyuma tubiyina ekyere kinuma kungu. Ntwala ntyo omulwadde wange e Mulago Hospital. Ate Mulago n'engamba mbu tests ezimu tulina zikolera na Kasero Hospital oba Case Clinic. A National Referral Hospital. Supreme. Kiringanga UPDF bwenebeera ku vita negamba mu Saraseni tuyambise ku byokulwanyisa. Saraseni oba zino group zine zikuuma. Zigroup 4. Kubanga UPDF yeina supremacy y'ebyuma byonna mu Uganda muno. Zino police this complimenting ako complimenting. Ntwala ntya senga wange, mama wange, mutabani wange, mukyala wange Mulago. Ate ne bangamba ati zino tests ziri Nakasero, ziri Nsambya. Mboba mugende wandege mugule eddagala. Are we in charge of this country? Are we in charge? Muba minister, are you in charge of this country? Honestly. Nsonga gy'ayogerako Herime Gumba agamba nti tulina badokita abalungi waneeno. Lwaki tebateeka buteesi mu malwaliro ne bateekamu ebikola ebyetaagisa instead okubanga nga bateekamu omuliri gw'ensimbi ate ne batwala abantu emitala w'amayanja. Yes, webito naye nga tuvuddeko eyo amawulire ga COVID-19 gayongedde era nga munange bitandika bwe biti ng'ebyokusaaga oyinza okusanga ng'olunaku lw'enkya ate nga birala. Oluvannyuma lw'okugaana bbomu za Museveni akomezzaawo COVID. Ekinaavaamu nga batugamba Uganda erumbiddwa kawumpuli. Ogenda wulira ku bika by'obulwadde manke fokisi simanyi biki bonna abazannya ebyobufuzi bwe batunuulira Museveni n'omutwe banyeenya bagaba abasajja bano emabegakaawo batuleeterako ekirwadde ne batulaga abalwadde abafuuse zizombi ne tukikuba ne bakijjawo kati balaba ekibataasa COVID basabirira senga COVID akomawo ebyo byaggwawo oyo Gasiya muli mu byakisiru ebiwedde emirimu newe mubiranga ne mugamba bannayuganda hafu namba yonna bafunye COVID temukyasobola kuteekawo ebyo biteeka byammwe musimanyi balina be balonze Gazalandi bomu mwagiganye akakodyo k'obutujju mwalabe gye kabatuusizza mwakubye abantu bomu mwalabe gye kyabatuusizza kati ssawa zino mukomezzaawo COVID mugenda laba gye kigenda obbatuusa tewaliiwo kirala kyonna twagala Museveni kukola ki abaana bagamba Museveni ne bw'oteeka muhoozi bomu n'emukuba ebifine bimansuka nga biwunya mini ya walagi emandule basigala bagamba bo bonna bubadi weesonyiwe eggwanga lyaffe ekyo nkikubuulira ebyo byonna bye muzza mbu simanyi COVID simanyi wa Tanzania n'ebiseera bya COVID ebyaddala bo baagaana okugenda mu zero lockdown basigala bakola mirimu gyabwe Uganda neefuna longest lockdown mu nsonga za COVID
Eva fene mubeerawo nga mutuzannyirako byabufuzi nze bwe muba mumuyinayo covid owaddala mumuleete mulwale taliyo n'oli gwe baali bateekawo bwali bubadi nga balina bye baagala okukola ki okuvugirako kukontrolinga society kati sawa zino yabulirawa nze seekebezangako seekebezanga nze ng'olese ebyokwekebeza nze seegemesa covid seegemesa bino bebemwekubakubanga obuyiso mbusimanyi kupreventinga covid nze saabikolako naye tetuliiwo mutuleke mutujje mu muzannyo gwammwe mutujje mu katemba Museveni muleke abantu banoonye ssente zaabwe time wetuuka eya protest vote mubawulire tugenda kukujjako ne bw'oba ofa ne bw'onooleeta obukodyo ki nkubuulira byebyo webale kubanga wekumidde ku NCK TV era nkugamba kimu nti obanga tona subscribinga kikadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buterevu mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako sigala naffe tova